Nsanyuse nnyo kubanga tuli wamu. Amannya nze Kaserine Mitalo, mubuulizi w'enjiri. Weebale nnyo, weebale ddala okubeerawo. Olwaleero nno obubaka bwaffe tugenda kubuggya mu kitabo kya Yokaana essula ya 10. Tugenda kutandikira ku 22 tuserengete. Agamba nti yali mbaga ey'okutukuza mu Yerusaalemi. Byali biro bya mpewo. Yesu n'atambulira mu yeekaalu mu kisasi kya Sulemaani. Awo Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba nti, "Olituusa wa okutubuusabuusisa? Obanga ggwe Kristo, tubuulirire ddala." Yesu n'addamu nti, "Nabagamba, naye temukkiriza. Emirimu gye nkola mu linnya lya Kitange gye gintegeeza nze, naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ba ndiga zange. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula emirembe n'emirembe, so tewali alizisikula okuva mu mukono gwange. Kitange eyazimpa ye mukulu okusinga bonna, so tewali ayinza okuzisikula mu mukono gwange. Nze ne Kitange tuli omu." Ebigambo byali bya Mukama waffe Yesu. Yali agenze ku mbaga ey'okutukuza mu Yerusaalemi, era Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba, "Lwaleero tubuulire. Yesu, leero tukukwikirizza. Tubadde tukulabako katono naye leero tukulabidde ddala. Oba oli awo simanyi, bayinza okuba nga baabulwanga kubanga Yesu yabeeranga bbize ng'asomesa, ng'ayigiriza, ng'akola bulungi. Naye ne babula obudde bw'okumukwatiriza nga leero bwe baamukwatiriza. Ne bamugamba, "Leero tubuulirire ddala obanga ye ggwe Kristo." Naye Yesu n'abagamba nti, "Nabagamba, naye temunzikiriza." Nabagamba yajja ng'abagamba nti nze Kristo, nga n'emirimu gy'akola giragira ddala nti ye Kristo. Emirimu gye yali akola nga tewaliiwo yali agikoze, bannabbi baani bonna bakabona nga tewali yali agikoze. Nga kyangu okumanya nti ono yava eri Katonda, okumanya nti gino emirimu gino gy'akoze tegikolebwa mwana wa muntu. Naye tebaamukkiriza. Bw'atyo bwe yabagamba nti emirimu gye nkola mu linnya lya Kitange gitegeeza nze, nga tewali kwebuuza. Ng'abalema batambula, abazibe b'amaaso balaba, bakiggala nga bawulira, abakoozimbye nga baddamu obulamu, bannange abaajogebwa nga Setaani bonna ng'abasumulula, ng'egyo emirimu gyeraga gyokka. Waliwo ebintu Katonda by'akola nga tekyetaagisa kubuuza nti Katonda yakikoze? Mulabye ebintu bingi. Oyinza okuba ng'olina mukyala wo naye nga teyali mulungi, teyali na mpisa nnungi, naye bwe yalokoka n'afuuka mulungi. Oyinza okuba ng'olina muzadde wo nga teyabayisanga bulungi nga tannalokoka, naye bwe yalokoka n'akyusaamu. Emirimu egyo Mukama gy'akola mu bantu gimutegeeza nti ye Katonda, nti ono Katonda. Kubanga tewaliwo gye tusobola genda ku ndagu kukyusa bantu. Tewaliwo gye tusobola kugenda wa musawo n'amuwa amakerenda oba omukuba empiso n'amukyusa. Twogera ku bulamu buno obw'omwoyo, kale kabe tuba tusooka okwogerako. Waliwo emirimu Katonda gy'akola mu ffe. Bannange Katonda singa yali takola mirimu egyo, singa ffenna nga ffe abalokole emize gyaffe tugikola nga tetwalokoka, bannange twandibadde n'ababbi bangi, twandibadde n'ababba b'abannaabwe bangi, twandibadde n'abalogo bangi, twandibadde n'ebiyisa ebibi nga byekubisizaamu. Naye Yesu bwe yatulokola n'atukyusa, ekyo kiraga nti oyo mwana wa Katonda, egyo mirimu gya Katonda. Kati Yesu wano ye yali akola, ng'oggyeko okukola egyo emirimu egy'omwoyo, kutukyusa mu mwoyo ne tukyuka, yali akola emirimu egirabikako ng'abantu bawona, ng'abantu basumulula, ng'ayigiriza ekigambo. Naye abagamba nti, "Bannange, nze nabagamba dda naye temwanzikiriza."
mukama waffe ayinza okuba yakweragadda mu makaago ng'alina bye yakolayo naye n'otokkiriza nti Katonda. Naye mmwe temunzikiriza kubanga temuli ba ndiga zange. Okay. Tebaamukkiriza kubanga tebaali ba mu ndiga ze. Ekitegeeza ffe ab'omu ndiga ze tumutegeera era tuwulira eddoboozi lye, nti naye atutegeera nti nange nzitegeera, endiga ze azitegeera nazo zimutegeera ate zimugoberera, tezisikatira. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo. Bannange, kino kisanyusa. Mukama atuwa obulamu obutaggwaawo. Ekisinga obukulu mu byonna bwe bulamu obutaggwaawo. Katonda asobola okuwa ennyumba, n'akuwa emmotoka ng'eringanga oba nnyumba, n'akuwa ebintu ebirungi byonna, naye ekisinga mu byonna bwe bulamu obutaggwaawo. Mu nsi muno tufunyeemu ebintu bingi. Abamu bannaffe nno bagagga nnyo, nga ne bw'omugamba jangu kusabire Mukama akuwa omukisa tagwetaaga kubanga agulina, nga Mukama amukkiriza okugaggawala n'ebirala bingi ng'abirina. Naye teri kikulu ng'obulamu obutaggwaawo, kubanga kati katugambe oli mugagga naye obwo obugagga omanyi ogenda bumala mu myaka emeka? Buno oba obulamu buno bwe tulimu ogenda bumala mu myaka emeka? Oyinza okuba nga otambulira mu bulamu obw'okweyagala, obulamu obw'okwesiima, obulamu banno nga bakwegomba, obulamu obusingiridde obw'abalala bakwetoolodde. Naye obulamu obutaggwaawo kintu ky'amaanyi. Ng'oli mulamu leero naluli emirembe gitabalika bannange. Olaba omuntu osobola okubeera obulungi nga kakale Mukama akuviiriddeyo n'akugaggawaza, n'owulira bannange ng'oli bulungi. Katugambe waliko omwavu, naye Katonda n'akuwa omukisa n'ogaggawala, olina emmotoka, tokyatambulanga luli watambulanga mayiro n'amayiro, osiika kabalagala n'omuvuga n'omutwala, oba oluusi ng'omutisse n'omutwala, naye Katonda ng'akuviiriddeyo kati ng'oli mu bulamu obulungi. Olina buli kimu ekyetaagisa mu maka ag'omulembe. Owulira obulungi, owulira bulungi. Naye bwe tuba nga tuwulira bulungi nga tulina bino, naye ate bwe tubeera n'obulamu obutaggwaawo, kwegamba ng'oli mu mirembe, ng'oli mu kibuga ekitaliimu, kwegamba bannange eggulu tusobola ditenda ne tulimalayo. Eggulu ddungi nnyo. Mujjukire tugenda kubeera mu kibuga ekitukuvu ekiyonjeddwa ng'omugole, naye ate nga tewali kweraliikira nti bwe nnaafa. Naye olwaleero ebyo byonna obirina, naye waliyo okufa. Ebyo byonna obikuŋŋaanyizza, naye waliwo abalibitwala. Waliwo abalibitwala, waliwo abalibigabana, waliwo n'abasobola okubibba ng'oli mulamu. Naye Yesu agambye, naye mmwe agambye ati, agambye nti nziwa obulamu obutaggwaawo. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, naye nange nzitegeera. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera, era zingoberera, nange nziwa obulamu obutaggwaawo. Ekirabo Katonda kyawa abamugoberera, oba Mukama waffe kyawa abamugoberera, bwe bulamu obutaggwaawo. Bannange, obulamu obutaggwaawo ng'ate oli bulungi, obulamu obutaggwaawo, nga bwa mirembe, ate nga Katonda ye Mukama waffe, nga tetukyayinayo bakabaka, tetukyatya masasi, tetukyatya kufa, tetutya ndwadde, tetutya kubonaabona kwonna, nga twatuuka. Abantu bava kuno okwaffe ne bagenda eyo mu nsi za Amerika, ne bafuna emirimu ne baba bulungi, enguudo z'eri nnungi, ebizimbe birungi, emiriraano gyonna mirungi, teri bubbi nti oli yamenye ennyumba ya munne. Kale bwe bibaayo biba bitono. Abantu babeera beeyagala bannange, nga tayagala ne bamugamba oyinza okufa omwaka ogujja, kwegamba awulira nga aleka ebintu bino byonna.
naye eri tulibeerayo emirembe n'emirembe mu bulamu obutaggwaawo nga bwakusanyuka buli mirembe gyonna nga tusanyuka. Eri gye tugenda tewaliiyo kkomo nti kaakati mulibeerayo okutuusa bwe biti. Wano tugenda kubeerawo okutuusa lwe tulifa oba Mukama waffe lw'alidda, naye eri tugenda kubeerayo emirembe n'emirembe gitaggwaawo. Mukama atuwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula emirembe n'emirembe, ffe tetugenda kubula. Ffe abagoberera Mukama waffe Yesu tetugenda kubula emirembe n'emirembe. So tewali alizisikula mu mukono gwange, tewali. Ffe abakkiriza Yesu nga tumugoberera, era bw'obanga oli awo nga weeraliikirira nti ate naaba nkyali mulokozi ate emizimu ne ginnonako, nedda. Tewali agenda kutusikula, tewali agenda kutuggya mu mikono gya Katonda. Tuba tuteredde nti Kitange eyazimpa ye mukulu okusinga byonna. Endiga ffe abakkiriza Mukama waffe tuli endiga ezaamuweebwa Kitaawe, so tewali alitusikula mu mikono gye. Nze ne Kitange tuli bumu, ye Katonda ne Kitaawe bali bumu nga bakulembera endiga zino. Yesu yajja ku nsi naye nga ne Kitaawe bakkiriziganya nga bali bumu, era kituufu ddala teri agenda tusikula. Amiina. Teweeraliikirira nti bannange kati bwe nnaalokoka ate binaaba bitya, nedda. Mukama aba akununudde omwoyo gwo, omubiri guyinza okubeera kuno, kale nga kubanga era bwe tulokoka tubeera balamu, tulina okukola, tulina okulima, tulina okuzaala, tulina byonna ebyo. Naye ate oluvannyuma lw'obuno obulamu waliyo obulamu obutaggwaawo. Yesu obwo bw'atuwa. Mikwano gyange, mukwano gwange atudde awo, oyagala obulamu obutaggwaawo, goberera Mukama waffe. Olwaleero gaa nti ayi Mukama, okuva n'olwaleero nnaakugobereranga. Nsonyiwa ebibi byange byonna bye nakola nga bankoledde bikolere, bye neekolera nga ntegeera, bye bankolako ne bye nakola abalala, byonna binsonyiwe. Neenenyezza olwaleero, sangula erinnya lyange mu kitabo ky'abafu, oliwandiike mu kitabo ky'abalamu, nange mbeere omu ku baana bo, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.